Bakira olusuku lw'amatooke ne bagagabana nga n'abamu balabiddwako nga bagalumisa mannyo. Olumaze okutwala ku mmere ebaddemu olwo ebitooke ne batandika okubisaawa wakati mu kuwera nga ebakooye omugagga ono ku kitundu. Kyatuyamba tabusi bantu walowooza wano yakula nnyo ave ku kyalo agende mbono ndiye watuosawo senyengo oyagala kutta kyalo kiramba. Omugagga ono ndowooza teyalambikibwa bulungi, kintu kyakoze si kirungi era ndowooza guno gwo musango. Baganda bange mwena bannayuganda bannange n'abatuuze Nakabugo, amazzi bwe gakwatagana n'amasannyalaze oba ogenda kutemula abantu abakolera wano wonna. Bwe tuviiridde mu kifo kino ng'abatuuze ab'enjawulo bali mu keetala ak'okwetikka ku nkota z'amatooke okwetwalira. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emirano Patrick Onyango atangazza ku bibaddewo. Sanze nga amasannyalaze gabakubye kirabika bakutte fensi ate fensi eno ng'erimu masannyalaze nannyiniyo abadde ataddemu masannyalaze. Kyokka Onyango ategeeza nti bakugula ku mugagga ogw'obulagajjavu. Naye engeri gyaleetawo buleesi awo waliwo obuzibu, waliwo negligence tetugenda okumugalako ki omusango gwa negligence. Abudi Muwonge yakusakidde eggulu lino.